Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 mwezi ne bannange omwezi gudduka nga nayo guno omwaka tuli mwezi gwa musenene gubaita gwa musenene katulabe waliwo atuweereza wano meseji ku WhatsApp katulabe agamba atya lwaki munyamba Mukunja munyambe omusajja yangobye waka Mukunja munyambe omusajja yangobye waka agamba tumuyambe omusajja yamugoba waka asajja nga balina emitima anti wabeerawo ensonga mutosobola kera ku machembera nebeerawo bannange ebintu by'obufumbo nno bannange anti kakati esaidi gy'owulira gy'olabanga entuufu naye saidi erisinga obatuuza oyinza noga nti kuba ebyobufumbo byo firimu katulabe tegwa ekirungi essimu zonna zitaddewo twagala tulabe kiki ekyomusajja yakola ekyo atulabe lwakuba tubadde twagala asigaleko naye aweereza voice nkirabika essimu emulemi yebbirira bwebbiriza alayika akyaliyo. Hello wangi jebale sebo kale sebo naye jebale sebo kale woli ewaka nzije nze siriwo ndi safari siriwo ndi safari nkoze ntya kubanga waliwo akasonga ke tubadde tukwetaagemuko katono nga kaki anti kakati ze ndi wero si omukazi wamugambye ave mu nnyumba agende ye talina wakulaga talina waabwe ye talina wakugenda agende tamanje namujja mubaala gye namujja mubaala ekyo kyekika kye wabeera wamujja wa mubaala we namujja kyekika kye kati obadde ogamba addeyo mubaala addeyo mubaala basobola bannange ne musajja gwe omukazi tomuyisa bwotyo ye talina baŋŋanda be tamanje bamuzaala waabwe kiki kyanjagaza ennyo ati kakati ye agamba nti kati ye omugambye asibemu ebibyo agende alage watomuwadde na transport kakati agenda atya nga tomuwadde na ssente kyagamba talinawo ssente zisobola kumutambuza yadde ennaku mala kulabika anti kati transport amutwala omugamba asibemu ebibye agenda byetikka bwetisi kyagamba n'ebigere okutambuza ebigere byetaagisa transport awo namujja wala nnyo atambuze ebigere asibe byagende banna omukazi gwoyisa bwotyo gwogobaganya akateeka kukoze eki nze mu byenkola sijeemera kiruto kya mukadde wange kyebwoba kiba kizze nkifunye bulungi tojeemera ki sijeemera kiruto kya mukadde we nga kizze bulungi maama wange ddala yafedda wangi sijeemera kiruto kya maama wange yafedda nga kizze nga nkifunye bulungi nga nsobodde okukirotoola obulungi ennyo maama we ate kyagambye eki maama wange mu kiroto yazze bulungi ne mufuna nanyinyonnyola ebigambo bino wammanga omukazi gwena tanajjandaza tagenda kunzimba talina amakulu gendi yadde kingoba agende esalira amagezi sinakye najja kunyambako naye talina yamulabye nga taliimu kantu konna kamwene tagisa kubanga nze ndi naye akisobola kujeemera kiroto ky'amaanyi olwo namulabidde ddala kasaya kirese okukiŋŋamba kasaya kindaze bwatu nenkivuunula bulungi nnyo kiyinza kikyusaamu yadde kati maama we yakusalirawo yafedda nzeewange wange yansalirawo kasa kiba nga kyazzenga bwe kyazza nenkifuna bulungi ennyo yandagidde ddala nga agenda kunfunira omuntu omutuufu ajja okubeera nange era ajja okunzimba ekyo ekibuya bwe kitambule kyeyongere waabwe kyagala nakumanya naye ssebo
amazima go gali nti amateeka tegakolera ku birooto oba maama we yakulosezza omukazi tagenda kuva waka. Amateeka siyinza kudda ku ebyo nga nzine embeera enyigiriza. Bw'abanga amateeka egamuleeta gamusibewo naye bwe nga nze namuleeta simusanga usanga nakuddamu kumanya. Naye baki bazadde baffe temuwummula mirembe. Maama nti yamuloza mugambye simutajja kuzimba aveewo ngenda kuwa omulala. Gwe tomanyi ku nsi kuno kuliko abantu abeekwasa obwekwasa obusongasonga kati mukazi wattu ye anaagenda ddi abuuze maama nakukola ki era omuzimu gulabikira mutabani waabwe ate noono naye yeekwasa bwekwasa. Omukazi omugano omugamba omanyi bino ebintu osobola okubeera n'omuntu nga Katonda si gwe yakutondera mugambe nkubuulire si kyakuliyo tambulamu nze mbadde njagala ne mukama agaanye. Owulidde omuzimu gwa maama gwe kumulooza. Abakadde mbaleke bawumule emirembe balina ebizibu byabwe eri oba tetumanyi oba bali batyeyo oba batandika ddo bateeka kookya kubanga yajja n'amulooza yamugambye oyo omukazi tagenda kuzimba ninayo omukazi omulala gwe ngenda okuwa agenda okujja ku stepu aba maama nga yesekaloosa ajja aloose mukamwana va eri mutabani wange tambula ogende nakyo kiggwe anti omukazi anakuzimba aba ne seminti mu mutwe. Jackie asizide kati nemwana mwana mugambe agende olaba okugaana okukwewala obukubagano bw'ewaka atambula muviire asanga si musajja wabiro tubi atambula agende baleme kuleeta ate mutuusako bulabe bwanajjusa ate mu maaso natambula agende. Okireka Ezo oyo omusajja ampulidde ng'omuyaayi olaba yeekwasa omuzimu omuntu eyafedda kati omuntu eyafedda asalirawo atya gwe omulamu oyo omusajja muyaayi mukazi wattu weenoonye ng'enoonoonye omusajja omulala oyo omuyaayi tojja musobola. Nze maama nammwe namaliga mukatale bisibe bulungi abasibuzi. Nze mutabani w'omusayi gwa Yesu Kamega Godfrey ndi Bujumba Sese ne Nakatyo omulamusizana ne Misamo tikakati bannanga abakyana nammwe mwebereremu omuntu okujje mu bbaala olowooza n'akuyisa atya so singa omukyalo oyo bamujja waabwe munnanga ebyo tebyali baddewo naye n'abasajja nammwe banne mulimba omusajja oyo nga bali mututteko mu mateeka ono omusayi gwa Yesu Bujumba Sese webala okwereza eggwanga n'Obuganda nkale ono Ssemuwemba ku kyokutaso anoze ngamba omwami oyo maaka atyavunanyizibwa alimba maamwe tamuluusa